The Newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the Newsroom, nze Deni abatuusako ensonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero yamaliriza campaign ze mu West Nile. Ate Lop Joris Onyonyi Besekezi atabukidde munnamagye General Narwiso. Bivuddewa era lwaki Ssenyonyi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. atabuse kuleetedde video weerabireko embeera yaba eri mutwe mu kooti kwoteeka mu kkomera gye bali eruzira munnange tesanyusa abali emabega bwakyo bakyagenda ate mbutereevu mu maaso n'okuba nga ate banywanyi baliisa nkuuli. Nze Deni abibatuusaako wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu. Video sooka ogimpere like, bwe giba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinoomu asobole okuba nga agifuna ate obeere nga otugoberera nga tewaliiwo kyosubwa yadde ekimu bwe kiti. Kujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogwa Deni Exclusive weguli okuba nga gukuwa ensonga zisemasonga ng'ate bwe zitambula. Awo wennyini munywanyi nzikiriza nkuwe video eno ya Luzi tusooke tugiwe kadde tugiwulirize ate tweyongereyo. Oli funded okujja okuyuzayiza opposition mu Kampala ebadde ekutte ekitole bituufu. Ekisooka tewali opposition ndoza kazanyirizi be baliwo, they are not serious. Kuba nabo bennyini abo nabo opposition bakazanyirizi. Reason being bw'otunuulira ebiyisiddwa byonna eby'ekijegajega babadde part of it. Ekirala tebalina alternative. Ebyaddala opposition tekitegeeza kayanya buli kintu okuwakanya. Opposition kitegeeza kukuba torch no alternative. Ninomale budget ngeno bw'ogiraba y'ekijega eno walking out tebamanyi kyakwogera tebasoma babalimba ne bajja ne babalimba mwinga general public. Ekyokubiri toyinza tuga nti service delivery nga tosobola tesa na government kuba government yekola parliament n'abannabyabufuzi sibe bakola. Bani abakola government genda otule nayo kigeba 90 ewaffe kintu twali tugabwe kiti mu allocation ya budget tibane ebyobulamu tulete national insurance policy kuba national insurance policy companies otekayo emitwalo 10 buli muntu ngomanya nti omwaka nti ne bill ne ba million 7 kujjanja amanega ati bakimanyi nabi wano onale basajja balaba nga atyogerako n'ensomeseza ekintu kino abantu bakiraba londo mukulembeza atambuddeko amanyi ebyaddala ensi ina kubeereta bano bemina bonna bajjoka abo opposition bajjoka big jokers and complete jokers. Yes omuwa APU sebo muteza nabe naale mu benyini muri bajjoka abo opposition so opposition yo kaka nkitereze nabe naale mu benyini tebamanyi bulungi buli mu ggwanga lyabwe. I want to say it clear nti ebyaddala mwe nabe naale temumanyina bulungi buli mu ggwanga lino ne government yammwe musabiriza waliwo abantu abamu boobuuza nti oba kati ono mutandikire wa Honorable Luz avuddeyo n'akutegeeza nti aba opposition bajokers bonna teri amanyi kituufu kyakukola. Mayi bagamba nti bwe bakutenda okudduka emisinde toyitawo osula. Mu bantu bwegamba nti bajoka bwe batuuka okusoma budgets nga bateesa ku budget bano ekyo ky'okujja ne alternative budget bo bafuluma bufulumi ne bagenda. Kambuuze Honorable Luzi oyagala otukakasa nti budget eyasomwa ey'omwaka guno Ssenyonyi teyavaayo ne batuwa alternative budget oba oyogera ng'oyogerera wakati mu bantu abali ignorant. Yate by the way kambuuze ekibuuzo gwe agamba nti tugeze bwe baba balina amendments ze bali mu kola ne bavaayo ne bafulumya amendment eyo ne bagisayininga mbu aba opposition tebajja na alternative ewa
diri we bali batunudde bunegane okusinza ku alternative eno opposition gye baleese eyo nno yentuufu tukyuse ku bino tubadde tugenda okukola tukole bwe tuti luddawa in a situation ng'embeera teri normal never expect things to run in a normal way. If they can still kidnap and arrest people who has committed no crime, they detain someone for more than 60 days and the court fails to grant that person a bail. Kubanga eri kiri mateeka nti bw'omuntu waweze ennaku nkaaga munda 60-90 days ateebwa 60 ateebwa kooti ku kakalu kaayo yo neemweyimirira nti deeka ng'oli amuwaabira bw'akyanoonya obujulizi obwo. Kati ebyo byonna bwe biba nga tebisobola kukola, why would you expect nti parliament egenda kukola ekituufu? Kankuwe wano bingi ate byo bino biwanvu. Wabula General Naroyisa aliko ebigambo bye yayogera recently wano. Naye Joru Ssenyonyi amwanukudde kansooka mbikuwe. Omuntu atasobola kukulembera kyalo oba okulembera eggombolola kati ojja oteewe pampalike ku ggwanga. Bizibu nnyo. Mpulyawo bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okola otya. Wali tewali mmere, tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo. Tetulinawo kifo kya kukola susu. Omulimu gwo omubaka wo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu. MP bamuwadde abantu aba babiri era nagenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu aba bagende bamukuumira akalulu. BP be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo. Buli president bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke. President bali 8 taimuze bantu 6. Gwe bw'omala okulonda waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne bw'oba okomyewo okubala akalulu. Naye nze nandirowooza jjangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo box gy'okuuma si yesalawo Uganda. Kati nze bwendowooza nti ebyo ebyeggaali simanyi ebyaki tebikola wano. Ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano kubanze mpulira bagamba ekyabadde egindi kijja kubeera na wano. Buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga. Manyi abantu bano engeri gye babadde nnyo mu comfort zone. By the way, first and foremost, mulimu ensonga nga tezirina beera zikomentingibwa bannamagye. Ono nno alina byayanukula oba ebigambo byayogera naye tubireflectinga ku byabannaabwe bibazze boogera nga bagamba nti bwe mumala olonda tokuuma kalulu. Akalulu ako ka munnayuganda era kamuvunaanyizibwako kikumi ku kinnaakyo okukuuma akalulu ke n'okukabala. Nti babaze nti nfuddewo nga gwe nnonze awangudde oba bamuwangudde n'amanya ekyo. So bw'otugamba nti eno bokisi eri wano eno si gye tulina okuba nga tutunuulira. Olinga ayagala otukakasa ennyo nti oba oli awo akalulu kaliko gye kabbirwa. Anyway, kankwejjoolo Ssenyonyi ye amwanukudde. Ku njuyi zonna nalabyeko ab'ebitogi ebimyufu babadde ku TV. Baatuuziza yabadde nga press conference yaabwe ngamba ba generals ab'enjawulo ne balangirira kuba wabaddewo njiyite nga slogan gye mukozesa nti genda kalonde kanoonye kalonde kakuume kabanje. Kakati ku slogan eyo we basinzidde nga mwe kyemugamba abantu ekibaddewo nti bwe mumala okukuba akalulu andi yenkola ebadde ya bulijjo etteeka ly'ebyokulonda lirina distance gye liwa abantu nti bw'omala okulonda obeera mu distance bweti. Naye kati bajjeno benjogerako baayisizza ekiragiro nti buli amala okulonda addayo eka tewali kyolindawo awo. Nalabye n'omulala eyabawerekeddeko oluvannyuma okukkatiriza yabadde General Proscovia Naroyisa. Noza kandabe kagundike konka kusomere butereevu kuba kazinga ebyabanne byonna bye babadde boogera naye ng'ekirimu ekikulu
babagamba nti tebajja kukkirizawo muntu yenna ku lunaku lw'okulonda awo nti buli omu kasome bulungi akanalweiso Jeno Nalweiso agamba nti tetujja kukkiriza muntu yenna kubeera waawo mu kifo awalonderwa ku lunaku lw'okulonda bw'anaamala okusuula akalulu ke naaga buli amala okusuula akalulu koddayo ewuweeka mu kifo kyetulondera akulonda bwe kubeera tewaliiwo mmere yakulya lunaku olwo tewaliiwo na toilet zakweyambiramu buli mubaka wa palamenti alina ba agenti babiri na buli presidential candidate alina ba agenti 6 tetwagalawo bakireereese bamugeza olumala okulonda oddeekaawo results naga ndi nekyemugamba okukuuma ebiri mu kabokisi si bye bisalawo obukulembeze mu ggwanga ekyo nakyate ekyo ekisembyeyo nakyo ki underlining ebiri mu kabokisi si bye bisalawo obukulembeze mu ggwanga byombi bigatte ekyokubagobawo ne statement yasembyeyo Nalweiso abanga mama wange jjajja wange simanyi myaka gyalina ndowooza jjajjaawo mama nzaala agenda kuweza 7 oba naye ali ayinza okuba maamawo ali mu ejo kakati Nalweiso bambi mwewuunya edda no yalinga musirise omanyi mu nsiko etuwulira nti y'omu ku baali bafumba bwe gwali obuvunaanyizibwa bwe ate nga buvunaanyizibwa bukulu asirikale balina okulya emmere kati naye ne bamuwa ranks babawangazi ranks naye ne bamuwa basookera kano biki eventually ne bamukuza n'abalala bafunangazi honorary ranks kati nga mama Mbabazi teyaliyo mu nsiko naye alina rank bamanya Mushega n'abalala bwe batyo so kati Nalweiso Proscovia ali mu myaka gya maama wange manya abantu abakulu tuba twagala tubawe ekitiibwa sure naye kati mulira okubala atakwalimu muli bakireereesi bannayuganda abaze okulonda n'obayita bakireereesi kikyoba otegeeza ate nno si gwe gusoose atera okubwatuka n'ayogera ebintu eby'ensima tebitategeerekeka abaana lumu bamuyisaamu eggaali neyeetonda naye bwatyo buba bwe yakula naye kanzire ku nsonga zayogerako awo sizize yekka ne bajjeno bonna ekyo kye bagamba nti bannansi tebakkirizibwa kubeera awo ku polling stations tekiri mu mateeka simanyi teeka akiri ebeesigamako etteeka ligamba omala okulonda polling station giveeko era naffe abantu tuze tubagamba atusigala mu polling station mumaliriza okulonda demabbali olunaku tuluwe George Ssenyonyi Besekezi yeewuunya yeebuuza omuntu ddala nga Nalweiso gwe bwokera ku makya n'ogamba nti mbu abantu bano balekaawo okubeera bakireereesi one oba bati obodde kwegamba bannayuganda bakireereesi wabula ate n'obategeeza nti ebiri mu kabokisi wali si bye bisalawo anyway kituufu birabika si bye bisalawo Ssenyonyi amwewuunya lwaki sikwongera ebigambo bya Joel eyo kubanga lwankizo nnyo ku by'obukulembeze bw'eggwanga lyaffe omaliza okulonda lindira emabbali tobeerawo ku polling station kuba ekyo kimenya amateeka naye tewali tteeka likugaana likukugira kugenda n'oyimirira emabbali nga bw'olaba ebigenda mu maaso bulijjo bwe kibadde kibeera kati Nalweiso n'abo bannamagye bagamba nti mugende fe akalulu kammwe tujja kabakuumira nga bwe baakakuuma ddi kubanga obulutuze tubulaba n'akawedde ng'abamagye bali mu nsonda batikinga kwata ballot n'atikinga neeno ne bateeka mu buvidiyo bwonna bwatambula kati kweko okukuuma kwe baali bakakuuma era nga batukakasa nti bajja kakuuma batya baleme kutya Nalweiso ne banno bwe mubanga kyemukola kituufu temulina kutya wala ne zikamera kati batandika oziwalana ku polling station ate mutusonga muzi kamera ate kati tekirina ku polling station zokka mulaba ensangi zito bannamawulire bakubanga bakuba emisota lwa kamera mwalaba ekyali Kawempe North wakulaga kikyamu ekigenda nga bwetulaba ngaebyo byagenda mu maaso kino bwe kyazze mwe mwareactinze mutya kuba mukama wammwe mulimu guno ogugenda mu maaso ye electoral commission nze ekyankanze kyenvudde nkireeta ne mu maaso go singa nalabye owaaba electoral commission nga nabo batuddewo nandigaye nti wa waliwo okukkaanya
kuba kyetumanyi electoral commission yekulemberamu akalulu neyambibwako poliisi mu mbeera eya bulijjo mu tteeka liga nti amagye gajja nga poliisi security yesabye okuyambibwako press conference eyatudde temwabadde wa poliisi tewabadde wa electoral commission eno ku mu byokulonda of course ngayo era bakyawedde mwe reaction yammwe mwengeejinze mutya chairman wa electoral commission ku nsonga eno no tulinze actually electoral commission yebeewe ekiragiro ekyo okay. kubanga amagye sige gafuga ebyokulonda kokati banaatera natugamba nti kaakati jangu ng'oyambadde bwoti of course amateeka galambika togira mu branded materials ku polling station naki naye amagye sige galuŋŋamya ebyokulonda so tulinze electoral commission bw'enaavaayo ku nsonga eyo awo tugibuuze Ssenyonyi bw'atyo bwakuyisizza mu bigambo bya Nalweyiso mubiwulidde bulungi anyway maama Nalweyiso tukuwa ekitiibwa kyo tukikuwa mu bungi naye wuliriza Nalweyiso mulimu n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira ng'akaana keekyanga kabeekyangiramu mukayita mu paleedi omanyi oli principal mukama nsonyiwe bansonyiwe mbanjogedde bubi waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko profesa bwenzijukira yalina erakwena profesa Newton Ojoko lakwena yabagamba nga bazibirire ne bazibirira nti ava mu ggulu ne profesa Newton Ojoko nazibirira bwati ne batunula nga lakwena aliawo mbwa yavudde mu ggulu yakomandinga olutalo lwa simanyi bali babayita bati kati na bino bwe mbiraba bano abantu bazibiridde batunula oyo nno nga Kyagulanyi gwayita akaana erewe nze mulimu ebintu byentunuulira nga nsekerera omanyi Abamerika baaseka nnyo nga balaba Donald Trump azze okwesimbawo nga bagamba omuntu ali ignorant bwatyo waliwo kona efirimu gye baazanya bagiyita Designated Survivor the Designated Survivor eyo film ekunnyonnyola bulungi butya cause bagizanya before Trump nga tannaba nakulayira I think so naye ng'ekunnyonnyola kino ekintu ekiringa ekyali ekitegeke nti omusajja yajja okuddira president mu bigere yalinga secretary we nga talina kyategeera yadde gwe baali baterese eri so Trump yajja nga amanyi kimu business ze nga tamanyi bya bukulembeze nga bo bwe balowooza naye yafuga America wona ze bamukwasizza n'ekisanja ekirala oluvannyuma lwa Joe Biden kati Kyagulanyi gwe bala nti oyo mudongo kankwogere Nalweyiso wano otunuulira bacandidates abazze n'obageraageranya ne Yoweri Museveni abeenialemu gwe baleese olaba nti at least katugira tutambula n'ono bano abantu bano abalala kubanga nze bensinga okumanyako manyiiko bano abalala sibamanyi nnyo manyiiko Munyagwa manyiiko Jeno yaliko mukama wange emyaka 8 amekomanda nemanyako wekitibwa Nandala Mafaabi nemanyako ne Yoweri Museveni abalala sibamanyi kwegamba n'okuba kwasa eggwanga kubanga mbadde nsaba nnyo abalonzi bandibuuzizza ku bantu bano abeesimbyewo ba pulezidenti 8 okubabuuza abantu kubanga bw'oba ogenda okuwangula akalulu n'okukwasa eggwanga oteeka okuba ng'olina obukulembeze era obukulembeze obwo kati Yoweri Museveni atambula obukulembeze bwa disitulikiti eno obukulembeze bwa Mbale bwe bwamutegekedde okujja wano naye kakati bano abakulembeze abeesimbyewo nandisabye nnyo abalonzi bababuuze otugamba nti oli pulezidenti era oyagala tukuwa akalulu Uganda eyimiridde etya kubanga okuwangula akalulu kano oteeka okuba ng'olina ababaka mu palamenti abaweranga 3 naye mubabuuze mu Uganda basimbyewo ababaka bameka Munyagwa mu mubuuze Uganda ababaka bali 529 inako bameka ku 529 oba owekitiibwa Nandala Mafaabi Honorable mu Uganda Mama Nalweyiso ebigambo bye mubiwulira
anyway kirungi Kyagulanyi tamumanyi Naroiso badaki kamba we wamma wano Ssennyonyi etteeka ligamba omuntu wamala ennaku nkaaga mu magistrates court aba alina kuteebwa kakalu ka kooti mandatorily era kooti netugijjukiza nti kati gwe olina kugoberera amateeka ennaku nkaaga ziweze omusango tegunnatandika era tegujja tandika kuba tebalina bye bagenda kuwoza kuba tulinze batunnyonnyole nti kaakati kino ekiraga nti eno yali pareedi y'amagye kyeki okwo kuliko ab'amagye kuliko abali balina emmundu kale oba okukwata emiggo nti mukyaka manyi ffe twakolanga mukyaka mu masomero wa ffenna twamukola n'amasomero gamukola ne bakwata zi sla nga tuyita slars kati nga kyekifaananyiza ng'emmundu obeera nakiggo ne mukumba about tani nyuma geuka naki amasomero tebagayoolanga n'ekino nga bwe nkugambye nga bwe bazze bakola ebintu eby'enjawulo kuki tujwetekako okutusala speed kati ne bayoola abantu nti bano bankizo nnyo mu kalulu Kyagulanyi kagendamu katuba mujjeko Olivia Lutaya ku parade eyo yaliyo simanyi kuba nalabye bazzemu mukwata bamukwatidde embalala waliwe twogambye gye muisambushi niyo musawo gwamuguddwako naye nti wakuba parade kati buli gwe bakwata gwego omusango n'abataali be tumanyi nti tebaaliyo nga Alex Waiswa kuba teyaliiyo lwaki mwasayinize nagenda mu kitundu kirala gye yali ali ku mirimu emitongole teyaliiyo naye bagumuteekako so kati ye lwekwasa eyo eriwo nti buli gwe bakwata bajja muteekako ogwo omusango gwa unlawful drilling nga bamacye bamaze emyaka 5 mu kkomera naye ne kaakano omusango tegutandikanga nti baali bayeekera gavumenti simanya baali bakuŋŋaanyiza biki ne tugamba kale mubireete muleete obujulizi ebyo nabitambulira awo era tebiriyo abaana bakyali mu makomera n'abalala batwagambye nti ekisumuluzo ekibaggulirawo kubanga amateeka mu kooti nga tufuuye oluzungu ne tugendayo ne twambala ebigandula byaffe ne tulwogera nga tulowooza bajja tambulira ku mateeka tebabiwulira esebo awo tuvuddewo kankutwaleko mu kibuga Uganda buli kimu kisoboka Beyond the newsroom, where untold story is revealed.